Yes, okay, yes, right, tugenda maaso. Atwenete Kyotera Film Productions bakutuusizaako efirimu yaabwe ey'omulembe era nga tuno tugenda kuba tujjira babulambalamba mu bitundu eby'enjawulo. Evudde no bannaffe aba Duncan Digital Studios nate nga bulijjo abasangibwa Ekyotera butereevu Uganda. Tutandika butandisa tukwanjulira Duncan Kataala ng'ate naye y'omu ku bazannyi ba firimu eno etandika. Sagala akunyumiriza bunyumiriza ate nate. Tutandika butandisa tugenda maaso. Ronald Omusiru azini Ronnie entandiko egenda maaso tulina kulika ndio subwa ntandiko akifananye batugamba nikyo muhendo enjo ng'akwereza nga jjajja entandika butandisa egenda maaso ate nate bagamba ni Mwesije Alex Kusikurene ntandiko wa firimu egenda maaso mbulambalamba teno netandika emanyikiddwa nga kyakudduse Duncan Kataala ye yagitendeka ye producer waayo entandiko egenda maaso neka mpita kulula oli muko nekirona sigenda kiita bale kimbonyabonya bakanda kuyita nga tebalina kye bawulira jangu naye naawe bintu bino byasinga twagenze mu katale singa waliwo ekiriwo kuba kati program twadde twazikoze nze bali baganda bange nino sooka omanya we bali gwe baganda bo bayita nze mpoye ojja kunsanga wano genda obanoonye nze nindidde wano n'ebiganda bye kati ogenda okudena gojiro bayita nenze abalenzi ne batandika okukoowa abalenzi batandise naawe tugende tubanoonye nze nange eri nti ayowa firimu egenda mu maaso ono agambye taddamu kunoonya ebyokunoonya abikooye kati jangu tubanoonye genda obanoonye oba onoonya weka obadde ki nze kikwatagana nze nina we mbayita Ronald sikyabimanyi ono abikooye sikyabimanyi ebyokunoonya agambye yabivuddemu mirirwa nnyo soka ombuulire kyagala ye lwaki mbalumirirwa waliwo okulumirirwa omuntu nsooka ombuulire nze okulumirirwa bano nfuniramuwa naawe ejja tugende tunoonye banno geno ojja kumpa g'amaanyi ajja muwa g'amaanyi ne naawe jangu wano tugende tunoonye banno sembera kale wano olabe nkubuulire kati ogenda kumbulira kyeno saawa se yakwogera gwe sembera lwaki toyagala kusembera kale nsembedde ne naawe kati tunoonye bali bonna kuva lwe twanoonya tufunyeewo kyansi yiino ekyokwekwasa kyakunoonya baabuze era oleme okubaako obudde n'ogamba nti waliwo ekyafaayo mu muwogo ekyafaayo kibe mu muwogo wano nedda bajja tu ekyo naye Kataala tasobola kuwana buzibu bwete ogenda okwetegereza bannange ono aba ali wano yaganye okutambula n'agamba ye bamusange kumba kagege n'atandika ekikolwa ekyokuweweetalaba Kameme n'awoomerera Kameme awoomeredde banange ogenda okwetegereza muzimu kyegwakola Kameme omwala omutuufu wuuno gwefuula ebifaananyi bye gwagala kati bano bali ku ttale banoonya kati agenda okudda ewa Kameme ate yazikidde buzikizi omwala yafuna entiisa n'adduka uli
Bananga. Nabitabu. Kagege. Kagege jiwunye kagege. Omuzimu kyegwa kola kagege. Filime egenda maaso kali amawuuno. Ebituuse ku kyalo n'alinda bulinzi. Abaana bange bannemye. Ngenda kunnemesa enseeno. Yamanya abaana be baleese obuzibu. Kati omuyaya ali wano. Ne naawe essaawa eno obeerako naawe muno n'otereza weetereza. Kati nze ng'akuddaka. Nze mpulira nguleka naawe ekintu kino ate leka kireeta. Mpulira n'akawuka kandi bubi. Omuyaye mukwekunkumula akawuka. Ye kunkumula akawuka. Bali muwogo. Soko lindeko. Obwedda tutudde na mutaka. Okola ki? Linda. Mpulira omuliro. Omuliro owulire sigiri. Sane omagalala kikati. Oli muntu mukulu. Tugende nno tebatusanga wano. Katemba. Batutumye okunoonya abantu oli mu Katemba. Nakeetika. Nga wooteke ente mu lufula. Mwami ono tali mu kuwagala byambe ono. Ndabanga awagala ebyambe ate onadduka ebbaagiro. Nawe laba ebintu by'oliko kyokka. Ogendo eddakiika 2 naawe teziba nnyingi. Yatandika nga asaaga. Akatadde mu kye bayise giribwa. Kye bayita ebyekivu. Wala okola ki? Abadde gyeyo magalo. Abadde gyeyo magalo ne giwunya. Egenda maaso. Tufudde. Wuli. Mwala n'amasuka. Omuliro gubadde gumiseemu. Omuliro gubadde gumiseemu. Basi omuwala obadde okola ki? Obadde mu bulago eki laka kirabika omuzimu tegwagala baawula, tegwagala batoolako. Mya yadduka yage basi yabadde yagenze dda. Kyegukola omusambwa guno, ekyo omusambwa kyegukola kwe kutuga buli gwe gulaba. Tugenda maaso ne firimu eno ate nga twagalira ddala okumanya ludda gye biggwera. Toba part 2 firimu bagiyita Kyakudduse. Kati abakisumuludde ndowooza kyabakwatiddwa kisa naye kyasoose bazirisa. Kati Kataala alingadde engulu mpola mpola baali basumulula ssente naye nga basumulula kizibu. Agenda okuzuukusa munne. Bagenda okuzuukuka ne bakulukuta mu kudduka kufuluma akabira. Laba okuwunga batandise kayana. Oli yamugaye tetusumulula, ono naaga asumulula. Kati baleese ebizibu ku kyalo.
balese ebizibu ku kyalo. Ngambira kye. Etabbu njerere. Etabbu egguse. N'agamba taata gwe agenda kutta busiko nze yabisumuludde. Tetujja kusuka kaawo. Badde vamba naffe abakyotera film production. Mwenna abayawagira bino Uganda tubaagala nnyo. Kyomuhendo Angel ono ng'akwereza nga jjajja Ronaldo Musiru wamu ne mwana mulenzi ono Duncan Katala. Evudde mu kyotera film production tulabagane mu akume.